Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. How are you Lady Maria? Kansubira obaddeyo bulungi. Munaye nina story yange gye mbadde njagala sharingako naawe ng'ekwatagana ku bazadde bange. Naye okusinga egenda kwetooloolera ku taata. Munnange nno ffe batuzaala abaana babiri ffekka. Yafa mu mwaka gwa 95 era yalina emyaka 28. Mu biseera ebyo twali bato nnyo kubanga nze we mazijjukira bulungi nalina emyaka 2 ate muto wange ye yalina gumu kubanga maama yatuzaako mangu nnyo. Enfa ya taata wange yo sigimanyi nnyo bulungi olw'engeri nti nali muto. Wazira kyemmanyi kiri kimu kyokka nti yafa butwa. Obutwa simanyi oba ye yabwewa oba baamuwa buwe, naye ekyo nze kyenkuze mpulira. Ekirala ku bye nali manyi ku taata wange yali musajja w'amagye. Wazira mu mwaka gwa 94 yawummula amagye. Simanyi lwaki yagawummula mu bwangu ddala bw'atyo ng'akyali muto nnyo bw'atyo, naye nga mw'ogwo omwaka yawummula amagye. Muzimu ku memories ze nnina ku maama wadde naye yafa ndi muto, naye ate ye si nnyo nga taata. Taata oyo ng'akyali mulamu yantwalako mu kyalo n'amala n'ankomyawo, ne maama yaŋŋamba nti taata wammwe yaŋŋambanga nti bwe nfanga obeeranga n'abaana bo, mu bulungi ne mu bubi otobanga n'abaana bo. Era yamukomekkereza nti bwe nfanga ofubanga nnyo nga bw'osobola abaana abo n'obakuuma n'obalabirira, kubanga maama wange omukyala nzaala si muntu mulungi n'akatono. Era maama yatukuuma. Maama yafa nina emyaka 8, naye mu egyo emyaka 8 tetwaddamu kulaba ku muntu wa famire yaffe okuggyako olunaku lumu lwe bajja. Maama yalina akatabo k'abajaasi ke yali alina nga yakatereka. Bajja famire eyo n'ekanona. Maama wange bw'amala okufa ensi yatugabana. Muto wange ye baamutwala Bukojja ku sayidi ya bamaama eyo, sayidi z'Erakai. Nze nasigala Kabowa ew'omukyala gwe bayita Jjajja Black. Nabeerawo okumala ebbanga era olunaku lumu mba ndi awo nga wayiseewo ekiseera nno ddala senga wange najja nannona. Nasanyuka okuba nti munnange nali ate ngenda kugenda ntandika okubeera ne ssenga. Nabeera ne ssenga okumala ebbanga. Teyempisa bulungi ng'era bw'omanyi ebiseera ebisinga bakulangira kino na kiri, naye ate era n'omuntu gw'otazaala naye era takuumika. Ekyo nsiima olw'okuba nti yambeererawo ebbanga. Wazira ekyanneewuunyisanga kyali kimu. Mu bigambo bye yayogeranga mwabeerangamu ebigambo ddala by'osirikiriramu ng'omwana n'ogamba naye ate ono bw'abanga mwannyina wa taata yali badda kumakuma bukumikumi ate n'atangamba bintu bifaanana bwe biti. Munnange obulamu bwetooloola era twakula ne tuvaamu abakyala. Naye edda bwe nali nga ndi muto maama alina ekigambo kye nayogera. Ebimu ku bintu ebyabeerawo mu bulamu bwaffe byandetera okujjukira ekigambo ekyo. Maama yagamba nti taata yamugamba nti jjajja omwami essaawa eno gwe twali tuyita jjajja waffe omusajja si ye yali amuzaala, ye yali mwana mujja na nnyina. Ng'era bw'omanyi families baleka baamwaniriza ne bamuleka n'akulira waawe waka, naye era mbu ddakiika 1-2-3 baateranga ne bamulangira ne bamugamba agambe nnyina amulage ekika kye. Simanyi oba taata yafa ategedde ekika kye oba teyakitegeera, naye ng'ekituufu kyali nti awo we yakulira si we yali azaalibwa. Munnange lwali olwo nga muto wange atuuka kiseera kwanjula. Ng'era bw'omanyi nti ffe gye tumanyi nga family twetegeka bulungi ne tugenda tukole emikolo. Jjajja waffe omukyala n'omwami bombi gye bali. Omwami oyo taata nga maka mwe yakulira n'omukyala azaala taata ddala. Mpozi n'ekirala kye njagala okutangaaza nti taata wange yali omwana omukulu mu maka ga jjajja oyo omukyala ne jjajja omwami. Kye tutamanyi either yajja na lubuto oba yajja na mwana. Tetumanyi bulungi nsonga eyo olw'ensonga buli omu story agyebalama tewali ayagala kugyogerako. Ate ne bassenga bange ne bataata abato abalala abaliwo bo olw'okuba nti baali bato nabo tebamanyi kituufu kyaliwo. Munnange sisita wange bwatuuka okwanjula nga bwe mbadde nkugambe nti twasalawo omukolo tuguteeke eno ku kika ewaffe. Oba oli awo yali badde asazeewo n'agamba kagutwale Rakai gye yakulira, naye nga mu buwangwa ate era tekijja. Munnange nga omanyi katemba taggwa mu mikolo. Bwe twali tuteekateeka omukolo twagezako okunnyonnyola abantu nti abaana bonna banaabuuza beefunire gomesi zaabwe, naye munnange bo kye baasalawo tebaleeta gomesi. Kati ate ffe engeri gye twali tukulidde e Kampala, bwe twali tuva e Kampala twagenda ne mikwano gyaffe bangi ate nga baali beeteefuteefu nga n'engoye bazirina. Mu ssaawa y'okubuuza ndowooza omu ku bakazini baffe bano abaana b'abataata abato yawulira obusungu. Ndowooza mu busungu obungi omuwala oyo yafubutukamu ekigambo
ekigambo ekyagamba mukolera muti omukole watali wammwe wano wammwe kyamufulumamu ffenna ne twekanga. Waliwo n'omukyala gwe tutamanya wa gye yali avudde. Engeri gye twali mu kisenge sisita wange yali omugole nze nali metron baali mu kutukolako nga twaganyeeyo dda abantu. Omukyala yalemera ku luggi n'agamba bannaye baana mmwe nina kye njagala obbagamba baana bange njagala kwogerako nammwe ng'ayogera lulimi lwaffe olutooro. Munnange twamuwa obudde ayogereko naffe kyava atugamba baana bange mukoze amawano omukolo gwe mukoledde wano si wammwe famire yammwe gyeri eyo ekyenjojo ne mu famire eno temufaanaganamu wadde temulinamu wadde akantu konna naye ate mweri famire mufaananayo nnyo. Munnange nga tweraliikirira naye nga tewakyali kyakkola tetukyayimiriza mukolo obulamu bulina okugenda mu maaso n'omukolo gulina okugenda mu maaso wazira twali twenyamiddemu ku bigambo omukyala bye yali atugambye ate n'oli omwana ekigambo ekyali kimufubutuseemu. Munnange omukyala ye twamuggyako ennamba era n'omukolo gwaggwa mirembe. Omukyala oyo so mwannyina wa jjajja omukyala azaala taata yali yamuzaalamu omwana. Nasigala mpuliziganya n'omukyala oyo ng'abeera tukubira buli kaseera n'atugamba mujje mulabe jjajja wammwe anaatera okufa baana bange mutwale obuvunaanyizibwa mujje. Omukolo gwaliwo 2016 paka jjo ly'abalamu wano mu 2022. Lwaki akumakya ne mbanga alinnyiddwako ekintu ne kiŋŋamba situka otambule ogende ewammwe olabeeyo. Munnange nakwata baasi ne nessa muddene paka Kyenjojo. Bwe ntuuka Ekyenjojo omukyala oyo yali abeera gwe mulina n'oguddirira ennyumba oba amaka ga jjajja omwami. Omuzeeyi oyo mutabani we alina ekifo ekimu ekikulu ddala magye. Nsabiddwa amannya ogaleka olw'ensonga nti nannyini story teyaaliagadde kutataganya bantu balala mu lugero lwe. Nagenda nzekka olw'ensonga muto wange yatambulamuko yagenda bweru eyo kuyiiya mbeera era naliyunzekka. Nasanga omuzeeyi oyo ali mu mbeera sinungi ng'era ddala mugonvu nnyo. Munnange engeri olulimi gye nali sirumanyi bulungi nzijjukira nze nkulidde Kampala ndi muntu wa Luganda ate bali b'Ekyenjojo bogezi ba lutooro ebimu nali sibitegeera bulungi naye omukyala ono yali ankyazizza yagezangako okunnyonnyola buli kimu nga bwe kyali kyogerwa. Omwami yamuyita ne twogera mpola mpola era mu kwogera mpola mpola omwami jjajja omwami agambibwa okubeera nti ye jjajja waffe omutuufu omwami mufumbo wa mpeta ate nga mukyala we baludde naye okumala ebbanga ddala ddene ekitegeeza nti ebintu bino byali byakuba byankukutu era byali byakuba bya mpola mpola olw'ensonga nti kifaanagana nga jjajja omwami eyakola obwenzi. Munnaye omwami bwe bamunnyonnyola ng'omwami agamba bannange mbadde simanyi kyo ekituufu mbadde simanyi ekituufu ddala nti gye muli. N'abuuza taata wammwe ye baamuziikawa kubanga n'okubiwulirako yagamba yali tabiwulirangako wadde ogwo gwe gwali omulundi gwe ogusoose. Ne mmunnyonnyola ne mugamba munnange naffe bwe bityo bwe bitambudde okutuusa ono omukyala bwe yankutte ku mukono n'aŋŋamba andeete. Mami Fiona ekyamazima taata wange baamuziika Nzambya naye nze n'amalalo ge amazima matuufu sigalabangako. Bwe naddako emabega mu famire ne yankuza ne mbabuuza bannange taata wange mwamuziika mulimbo? Bagamba nedda tebamuziika mulimbo wabula waliwo we baagula akataka we baamuteeka naye mbu oluvannyuma lw'emyaka we baddayo baasanga baazimbawo obuduuka. Mpozi okuzaako emabega simanyi oba okyajjukira bwe nali nga ndi mu S5 nafunako ekirooto nga taata wange alina waatudde nga yeebisse ebigoye ebiddugala ebicaafu ng'atudde ku kabalaza nampita n'agamba mwana wange wendi nga wacaafu nnyo. Bwe nakubira jjajja oyo omwami okumugamba ekyoto kye nali ndoose yanneesamula n'agamba ze tombuulira ffe twalokoka totuza mu bintu bya mizimu totuza na mu bintu by'abafu eyafa aba yafa dda ffe tetwagala kumanya. Nasigala nga neebuuza lwaki taata wange tebaamuteeka ku kijja ewaabwe kuba nabo balina ekijja naye kati ezo z'ensonga ezimu kati ze ngenda nga ntegeera eno gye ndi mu bukulu. Mu ntandikwa baatubuzaabuzangako kko mbwedda okutambuza omulambo tebyali nga byangu naye okutambuza omulambo mu 98 nedda essaawa eno gye ndi mu bukulu olaba nga tebigatta ng'ensonga entuufu eri nti bano abantu balina ensonga zaabwe bo ze baali bamanyi. Mpozzi n'ekirala omwami oyo yali yamanya nti taata wange yazaalibwa wazira kye simanyi oba baamumugabirako ne bamala ne bamumuggyako kyatamanya taata wange yazaala abaana naye ng'ate ye taata wange yamumanyaako wazira teyatwala buvunaanyizibwa ng'omusajja. Simanyi nsonga ki kulondoola mwana obulamu bwe bwatambula butya n'ebyaddirira n'okufa yali tamanyi nti yafa. Bwe twagenderayo mpozi mukuzaako emabega emyaka egyayitako kko waliwo we baayita olukuŋŋaana eno mu kika gye twakulira ne bakola miitingi nga yakumanyagana
twakuŋŋaana ne tujja ffenna okubeerawo nekye tutamanya nti okumanyagana okwo bali bakoledde nze ne sisita wange. Tuba tuli awo e Busega nalina akamotoka kange nali nkakola service ku Shell awo. Senga kyava fubutukamu ekigambo ekigamba bannaye mu meeting mwe tugenda mugezeeko nga musobola mwogere buli ekibali ku mitima temubaako kye mwesigalizaayo. Era twakkiriza munaye bwe tutuuka mu meeting nze manyi sisita wange ye teyeetya nga bw'omumanyi naye nze engeri gye ndi mukakkamu ebimu oluusi mbireka. Jjajja omusajja yasituka n'atandika okwanjula abaana bonna be yali yazaalamu abo abaana yerako ku taata wange era nga ne mu bazzukulu nange yanjogerako ng'omuzukulu omukulu mu famire eyo. Sisita wange kwe kusituka n'amubuuza jjajja tubuulire amazima gwe azaala taata oba si gwe amuzaala? Jjajja omusajja kyava yanukula n'agamba nti mbadde manyi nti nze jjajja wammwe mulinayo jjajja wammwe omulala kati senga wange oyo eyankuza. Kyava asituka naye n'agamba bannange taata ne maama kino kisusse nga ye agamba nti nabo baakula bakiwulira nti mukulu waabwe teyali mwana wa mmako omwo. Ne bagamba jjajja nti lwaki tobulira abaana bano ekituufu. Jjajja omukyala n'omwami natuuka n'omugamba nti taata waabwe mwamukumira mu nzikiza emyaka gyonna gye yabeerawo paka kutuusa kufa nga temubuulidde mazima. N'abaana bwe mute bwe mwagala obbayisa obuula okuba bawala ng'era mu bigambo bya ssenga byali bigamba nti taata waabwe kennyini yakula aboola muganda waabwe mu kumuboola ye kennyini bwe yanywangamu nga jjajja omukyala taliiwo ye yatuuzanga abaana be n'abagamba nti taata waffe yali si mwana we. Era mu ebyo byonna ebyayogerwa kwava n'okugamba nti n'ekyatwala taata mu magye ng'akyali mwana muto nnyo olw'ensonga nti yali aboolebwa nnyo ewaka. Ebyo bya meeting byaggwa era ffenna twavaawo nga tetufunye mazima kyekituufu. Luli emabega we nagenderayokko ne mmulaba mu 2022 omwami nga bwe nagambye nti ebintu byali bya nkukutu. Wazira mu kwogera ennyo twasaba singa kisoboka tukole DNA. Omwaka oguwedde n'addayo era nenzirayo ne mmulabako ne njogera naye n'aŋŋamba nti yali tasobola kudda mu bintu bya DNA mu budde obwo olw'ensonga yali mukosefukosefu. Omwami oyo yali alina prostate cancer saayagala mmusumbuwa ate nga yali mwami mukadde ate nga ali mu bulumi n'agamba kaŋŋumiikirize ajja kutereera. Omwana we yali amuggyeeyo mu kyalo. Omukyalo oli yali ng'ankubira nampa updates oyo gwe nabagambyeko omukulu mu magye ga Uganda yali amuggyeeyo nga mulese Kampala kumujjanjaba era waayita akabanga ne bamala ne bamuzzaayo. Bwe bamuzzaayo tewayita kiseera kinene mbande omukyala n'ankubira n'agamba jjajjammwe ali bubi nnyo tuza wayitawo ennaku nga 2 n'afa. Ekintu ekyo kyankuba wala nnyo kubanga twali tetufunye DNA ne jjajja era nga n'entandikwa yennyini yali egenda kubeera nzibu nnyo gye tuli kubanga essuubi lyonna twalinamu oyo jjajja. Nali nayogera naye ne mugamba munnange twetaaga DNA olw'ensonga eno batugobaganya bwe bajja ne batugamba tuli baayo bwe bamala ne batwegaana ne batulangira bwe batatuzaala ate nga n'amazima matuufu gali nti naawe kennyini wakkiriza nti omukyalo oli omumanyi era mwayagala nako. Era nagenda mulumba okuziika. Bwe ntuuka mulumba okuziika jjajja omukyalo oyo eyali badde nga step jjajja waffe yansanyukira nnyo olw'ensonga yandabako omukyalo oli lwe yandeeta n'omulundi ogwokubiri gwe nezzaayo nzekka naye ng'ate ekituufu kiri nti tamanyi nsonga lwaki nze nali nsisinkana jjajja omusajja ng'era bw'omanyi abantu abakulu kubanga ne guli omulundi gwe twagenda n'oli omukyalo yali annyambako kunzivuunulira bye baali boogera nabo bavuunulira bye nali njogera. Twatuula mu ddiiro naye omwami oyo buli omukyala we lwe yayingiranga mu ddiiro ng'asirika ekyali kitegeeza nti yali tayagala mukyala we ategeera ensonga ezo. Era omukyala yansanyukira nnyo naye nga amazima matuufu gali nti naye tamanyi kikituufu kigenda mu maaso. Yaŋŋamba bambi weebale kubeera na mutima ogw'omulungi n'ojja n'omuziika nga wali wamwagala nnyo. Kati ye mu kulowooza okukwe jjajja oyo omukyala alowooza nti engeri eri omukyala gye yali neiba waabwe yandeeta bulesi awaka awo nzije mmubuuzeeko nga omumanyi ebyekyalo naye nga ekituufu kyo takimanyi. Era nabeerayo ennaku 2 ezaggwako ne nvaayo nkomewo e Kampala. Mu kabanga ke twamalayo eyo mpozi bandagako mwami musawo ne bagamba dokita oyo yajja okwanguyira mu zino ensonga abalala si bangu nnyo naye oyo ye ojakizako mukubira oyogere naye. Era nagenda ne musinkana ne musaba ennamba y'essimu teyali mubi n'agimpa ne nvaayo nkomewo e Kampala. Bamifiya ebintu bino mbyogera no naye nze binnumya omutima. Tewali kirumanga kuboolebwa n'omwana omuto gwe bakazaala ow'ennaku 2 n'akujooga. Nze nina abaana b'endabye nga bazaalibwa mu olwo olujja
jjajja olugambibwa nti nze muzzukulu waamu omukulu ddala naye nga nabo batula we batudde ne banyumya ebintu ebyo n'obawulira nga bagamba tugeze oli n'agereesa nti oba ono si muganda wammwe omwana n'ayanukula nga tatidde na nti baganda baffe abaawo abo si baganda baffe taata waabwe yali mujja na nnyina bwe nadda munange nasooka omwami oyo Dr. Saamukubira nsooka ne muwamu obudde munaye omuntu eyali akafiirwa taata we naye sobola mutuusiza ku bintu ebyo bwe wayitawo akaseera natwala obuvunaanyizibwa namukubiranga nga takwata era namuweereza message ya WhatsApp ne mugamba nsaba kwogerako naawe taata nina ensonga zange za famire kyava ngamba binsindikire ku WhatsApp munange nabimuwandiikira byonna ne mbimutegeeza nga naawe bw'olaba wano bwe mbikunnyonnyodde kyava ngamba mwana gwe ebintu bino byompandiikidde mbirabye naye nange ndi mwana bwana nze sirina bukulu bwonna mu famire kyetaagisa tulabe abakulu b'ekika tulabe ki ekisobola okukolebwa nagamba nja kuddira njagezaako kwogera nabo nkuddire ebintu bino nno binnuma g'amazima binnuma naye essaawa eno nange simanyi kyakkola kyova olaba nzize gy'oli munnange nno kati ndi awo simanyi kyakkola okuva mwami lwe namuweereza message eyo tanziriranga n'olwaleero basirika busirisi kati ndi awo ndi mu kutya simanyi kyakkola neebuuza ngende ntomere oli omwami mukulu waabwe oyo mukulu mu magye naye ebintu ebyo bwe binanzisa ekisinga okunnuma nti jjajja omukyala azaala taata gy'ali mulamu asobola okwogera naye omukyala oyo yasirika yagaana okubako kyayogera ebiseera ebimu ngenda ne ngamba obambireko embyesonyiwe naye ate nina ekinsindiikiriza nti tobireka gezaako nga bw'osobola omwana attu oyo nno namubuuzaako ebibuuzo ebimu nga mu bbe mwe mwali nti kale yes fine eno side temunafuna DNA ku side eri endala kyo ekya DNA bakyogerako ki yaŋŋamba lwe bava mu meeting ey'okumanyagana beecwacwana nga jjajja omusajja bamusaba akole DNA n'agaana n'ayomba nnyo n'akambuwala nnyo wazira ye omukyala asirika busirisi talina kyayogerawo senga waabwe omu yakkiriza bamutwale ku DNA nagezaako okumubuuza ebintu ebimu ayongera clarifying ku mboozi ye era audio yange gy'ali yagenda bw'eti message yo ngiwuliriza naye annange yangu first and foremost I applaud you kubeera brave n'okola ki muvaayo no kale n'ogezaako okwerwanako kubanga opportunity ekyaliwo abazadde bakyaliwo muyinza okukomekerera nga bavudde mu nsi nga ate n'opportunity temugifunye egezaako okunoonyereza obulamu bwammwe kitegeera neze kyensaba nze nsaba nti oveemu okutya kubanga abantu bonna bantu nga ggwe ate n'ekirala omanyi abantu ba UPDF they are the most disciplined people you'll ever meet so mu byonna by'okola beera ng'omanyi nti olina okugenda onoonye ankowo oyo oyogere naye oyo ow'amagye osobole okufuna opportunity ekola DNA bakole DNA mugamba naawe nti naffe tunoonya bunoonya okitegeera mugamba naffe tunoonya bunoonya naye muli open to the DNA we mubeera nga temubalinaako omusaayi gwonna musobola omumovinga on ne mukola ebirala okitegeera mukama wanaaba asaasidde ne mubabeera nga be bammwe it will be well and good bwe kinaabanga era si kyekyo I believe neno naye mutandika okudimandinga DNA kuba byetaagamu ssente naye era mutandika okudimandinga DNA bajja beerawo nga babeegaana naye nga mukazi wattu teyajja na lubuto nga bakimusibako busibi nga kituvula maybe sometimes abeera overwhelmed there's a possibility okubanga kituufu there's a possibility okubanga si kituufu omuntu atandika olugambo nze kemi ku ngambo ze bankozeko nze sikyamala gakkiriza bigambo mukunziramu yaŋŋamba nti kyo ekituufu kiri nti sayidi eri nayo bagezako kugisaba bakole DNA naye ng'amazima matuufu gali nti jjajja omwami bwe bamugambanga nga yeecwacwana ng'ayomba nnyo ate jjajja omukyala ye yasirikanga busirisi nga talinaawo kyayogerawo naye ate omu ku basenga baabwe yakkiriza okugenda nabo ku DNA wazira olw'okuba nti byali bibumbujja nnyo bayagala basooke babiwa obudde ate n'ekyokubiri ekyokulala watya nga ate nessenga naye si mwana waawo kwegamba otabulwa ate ku ky'ensonga y'okwogera ne afande yaŋŋamba nti talina buvumu oba akitandika atya akubire oli dokita amusabe ku nnamba ya muganda we oba nga naye mazima ddala asobeddwa simanyi oba mu bantu abawuliriza emboozi eno muyinza n'okubeeramu ayinza ogyefaananyiriza oba alina olugero olufaananako ng'olulwe naye bino ebintu banaye byeraliikiriza yayongerako n'agamba nti ejjajja omusajja yagaana era ekigambo DNA we tukireeta atabukira ddala n'agamba nti no yo oli mwana we naye ng'ate nze mu ndaba yange alabika abyogera kubanga atya mukazi we jjajja wange bagenda kuweza emyaka 5 mu bufumbo by the time eno story bwe yampeebwa baali bagenda kuweza now when I'm telling it baweza emyaka 5 mu bufumbo era balina ekijaguzo yagamba nti yamuyita n'amugamba yalinako ebintu bye yali
yayagala omukwasa. Era bwe nagenda mu kyalo yampa ebintu bya tata wange byonna. Engeri gye yali mujaasi waliwo ebintu bye nalina okugobako okuva dda nga nkyali muto. Yali yalemera ebintu ebyo nga mukambwe ennyo. Naye ku luno neewuunya. Tewali kye yayogera, tewali kye yakaanako, yampita buyisi. Nankwasa buli documentation yonna eyali ekwatagana ku bya tata wange ekyokuba nti yali mujaasi. Bwe kyatuuka ku kya jjajja omukyala yaŋŋamba nti jjajja omukyala without a doubt omwana wuwe. Ne mugamba nedda tosobola kukisimbako mannya ekyo. Bwe babeera nga bonna abaliwo tewali ayagala kwogerako ensonga. There is also a possibility nga ne jjajja omukyala yalina omwana wa mukwano gwe. Ekiseera kyatuuka abaatandika story nga tukkiriziganyizza nti amannya agamu tugaleke. N'aŋŋamba naye tugenda kufuna tutya okuyambibwa ng'ate n'okutya tutya. Nze simanyi. Yaŋŋamba nti we yali atuuse yali takyafaayo oba atuusibwako bulabo oba akola ki, naye ye kye yali afa kyokka kumanya mazima. Simanyi oba wano waliwo omuntu yenna amanyi ekyalo Katooke, Mabira, Ekyenjojo. Famire gye twogerako gy'ebeera. Agattako nti kati omwami oyo agambibwa okuba jjajja waffe yali musomesa, ng'ate ne jjajja waffe ono omusajja no gye twakulira era naye yali musomesa. Ate jjajja omukyala ye teyasoma, nga kisoboka okuba nga yali metron. Kuba bino byonna wadde abasobola okutubulira mazima we bali naye baasirika. Tugeresa bugeresa nti kisoboka okuba nga either yali metron kw'eryo essomero oba yalinako emirimu emirala gye yali akola, kubanga ate ye jjajja omukyala yali teyasoma. Kitegeeza nti yali tasobola kuba musomesa. Baate bajjajja bombi abo ono ateeberezebwa okuba jjajja waffe ne jjajja waffe ye yakuza taata baali basomesa ku ssomero eryo limu. Kubanga lwe twagendayo okumulaba nagezako okumunnyonnyola jjajja eyakuza taata ne mugamba mwami bamuyita gundi. Yaŋŋamba nti kituufu yali amumanyi. Kati kye ndiko munange bano abantu abaatukuza sandyagadde bayisa bubi. As well as ne bali nabo be tutamanyi bwe tuyita nabo era saagala kubayisa bubi, kubanga tomanya singa olunaku lukeera ku makya nga si bafamire yaffe tujja kweyongerayo n'obulamu. Ne baana era bwe tulikera ku makya ne bakebera nga nabo era si bafamire yaffe tuliraba ekiriddako mu bulamu. Naye nga amazima matuufu gali nti twetaaga justice, twetaaga okumanya ekituufu waawe tugwa. Jjajja omukyala talina kyayogera, jjajja omwami talina kyayogera. Ateeberezebwa okuba jjajja omwami omugenzi ye yakkiriza nti omukyala oyo yamumanya era yamwagalako, naye ate jjajja omukyala mukyala we mukazi wattu naye ali innocent talina kyamanyi. Ensonga zino mbadde njagala nnyo nga bwe nsobola nzikwate mpola tuleme kuleetawo damage ku sayidi zonna, kubanga ne bano abankuzira nabo tebakimanyi nti ate tunoonya sayidi eri. Olw'ensonga nabirekeraawo, nali nninda bwe tuba tumaze okuzuula sayidi eri mbatuuze gambe nti ekituufu kiri nti mwatulimba naye ng'era twamala ne tufuna amazima ne sayidi eri ne tukola DNA ne tukakasa wa gye tugwa. Bannange munyambe mumpe ku magezi nkole ntya ntuukirira omwami oyo ngende mufeesinge maaso ku maaso oba nsonde maanyi naye bwe nneegattagatta nsabe anko ono omulala ennamba, kubanga engeri gy'atanzirira ate we saagala nnyo muweereza message kulabika nga amuteeka ku pressure. Famire eri nno egambibwa okubeera nti eyaffe basangibwa Katooke, Mabira, Ekyenjojo, ate ng'eno famire gye nakuliramu esangibwa Mbende. Eri omuntu yenna ng'olina ky'omanyi ku lugero luno osobola okujja mu inbox yange. Ate omuntu yenna alina omuntu oba mukulu mu magye oba asobola okutambuza vidiyo eno gitambuze etambule, tomanya neetuuka ku muntu oyo, oba omuntu yenna alina idea ku muntu oyo ayogerwako omukulu mu magye nga osobola okumutuusako story eno, nkusaba okikole, kubanga ono talina namba ye ate talina na ngeri gy'asobola kumufunamu, naye oba oli awo n'okumutya ayinza okuba nga amutira bwereere, because at the end of that day just beetaaga kumanya eyo gy'ewaabwe oba eri yewaabwe, kubanga abakulu bombi abaliwo tebayamba abasayidi eno ate abasayidi eri tebamanyi bo bwe kiyinza kubeera. Bannange bwe bityo nno bwe biwulikise eby'omwana wattu Kemi. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, bye.